Senkubuge bw'amaze okulonda ategeezezza nga bw'agenda okuteeka essira ku kutumbula ebitone kubanga bye bitwala eggwanga mu maaso era nga mwetegefu okuteeka Kampala ku mutindo. Waali yayitamu ne kati omulembe gwa bannabitone nange nze mbaduumira sirina kubuusabuusa kwonna nti abantu bagenda kuba nga bannonda. Neebaza process sofa eyakatambula n'abantu engeri gye beeyisizaamu okuva ku mulundi guli paka ku mulundi guno. Ono agamba tazze kulwana ntalo wabula azze kukolera bannakampala okulaba nga tebanyigirizibwa naddala nga bakakkalabya emirimu gyabwe. Nga ekizimbe kyaffe tukirimu ey'ofiisi si yange egenda kubeera yammwe bwe tubadde tukola omulimu guno era bwe tujja okusigala nga tugukola nga tutuusa amazima n'obwenkanya nga theme ya Democratic Party bwegamba eri Republic of Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu. Amateeka nja kubanga ngagoberera rule of law ate n'abantu nga tebalinyizibwa naye nga saagala n'omulundi ogumu okugamba nti ngenda kugulawo olutalo n'abali mu buyinza. Nedda, twagala delivery. Mu ngeri y'emu, Daniel Kazibwe owa NRM Banji gwe bamanyi nga Ragadi alondedde Makindye mu kizungu era ono abadde musanyufu nnyo. Aluka okekasa Kampala engulu. Okekasa Kampala engulu. Ragadi agamba embeera embi bannakampala gye balimu okugeza ng'emyala, kasasiro, enguudo embi n'ebirala bye bimu ku byazze okutereeza singa aba awangudde. Ekizibu kye tulina kye kimu, abantu balina mirimu, abantu balwala bafa, bw'olaba amalwaliro bagazimba kirungi ddwaliro ddungi makino naye temuli ddagala tukola sisitimu KCCA gaba layisinsi. Lwaki ogaba layisinsi ya famasi maaso g'eddwaliro? Lwaki ogulawo akabaala k'ekimeeza ate waliwo mu maaso g'ebbaala ennungi? Njagala ngamba abantu tukole ekintu ekigenda okuyamba Uganda. Ono ayogeddeko ne ku nsonga y'abannakampala abalemeddwa okuva mu mbeera embi. Byalo bino gye babeera tubayambe. Kasasiro agenda kukyankalanya ensi yaffe kubanga kasasiro nze nkimanyi mulimu twandigyemu bu plastic ne tukola recyclement ne tukolamu amabaati ne tukolamu entebe ne tukolamu amabaafu naye abantu kasasiro kivumo. Kasasiro bulwadde. Kasasiro yandivuddemu amanda abantu ge bafumbisa naye embeera abantu mwe bali mu ghetto bw'ogendako nga mu Kabaawo, Kasokoso, Nabisaalu problemu y'ettaka abantu bagenze mu ghetto eyo ekibatwala si kwagala kubeerayo. Abantu babagobye ku mataka gye babeera. Omugagga omu agula ekyalo Kiramba waliwo be nayambako aba heritage bali bagobye famire 3,000 abazigobye omulundi gumu ate mu covid. Nenjagala okwebaza President Museveni kye yakola abantu abo yabasa. Abamu ku balonzi be twogeddeko nabo batunnyonnyodde ku ngeri akalulu gye katambuddemu. Abasigala mu kulonda okuviira ddala bakulembeze yakuba obululu yategeka ababuleeta kugamba yalonda ababulangirira yalonda buli kimu kye bikwatako. Era nga alina emirembe era twebaza kubanga emirembe situyite weeri buli omu yeetaaya nga bwayagala kano kabadde kalungi Abantu abawerera ddala 11 be beesimbye ku kifo kya Lord Mayor okuggyako Erias Lukwago ku kifo kino. Shamira Nagawa, Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.